n'abaana bange babonebone kuba nakeera ku makyana enkolera Museveni mange bamukubya amagulu kuba nakeera ku makyana enkolera kubanga buli omuka ayina ebizibu bye nakano kakizunza lutwe sijja kwogerera ku nsimuka buli ne gavumenti ya Museveni yamuyeekera tewali amuwamba Museveni agatta ebigambo n'otabitegeera anti kyenkubuulira sisimu ya Museveni mu nsi tebagimanyi ekitegeeza speaker agenze yekka tulina amateeka agafuga ebyobufuzi any political agreement is guided by rules media yankola bubi natta future yange yonna walabye ko advisor akoze embaga nga yekulisa waliwo yeteeba ggolo n'otabanga abuuse obu advisor bulinga kweteeba ggolo tewali abuuka atuliriza tuli ku 103.3 Radio 4 ensunsuzi ne 107 Radio 7 eyurakali abajukulu bakabalega ndine tamale mirundi atugambye nti takyayagala kubeera presidential advisor ogenda kukola otya yes ngenda kwesimbawo njagala ku muzeeyi musiibula tuze wano nga speaker wa parliament America Russia ekyo tuyita bipolar China ekyalemeddwa lwaki any country that it cannot sacrifice its children for overseas or domestic interests is not a country. But what's some international relations? China wali omulabe konga akube mundu ebweru naye mu America azaala abaana aba obomu atabala buli wamu Iraq Russia naye yakwata ono omusajja omulala nakuŋŋaanya ne Gaddafi yakuŋŋaanya bamawanga malala iyo tebansi kiba ki anti nkugambye nti mu international relations ti Uganda isindika amagye Somalia ludda wona baana baffe any country that cannot sacrifice its own children for overseas or domestic interests is not a nation. Era tugenda kuteekawo UN empya bagamba ani anakiikirira Africa ani anakola ki wetubalira ndi kaakati pulezidenti wa America nga anoonya akalulu akuba talina kwata kuba kyakisirani okubeeramu okufuga ttaamu eki ne bw'abanga akalulu anoonya kamu America eri ate kyekimulumbisa eri ewalala constitution ya Uganda mulimu objectives tewali azimanyi America must remain a superpower, must remain an international policeman byonna babimanyi azaala omwana omuno amuwayo n'afiira mu Iraq myaka 23 mwemeka eyo yensi. You must have a geographical position. You must have military powers. You must have the foreign policy. You must have the population. Tugenze mbulango ngo tugambye nti government ya Mwami Museveni yakuba 96 today ale tulabe ekyagenda maaso today Bungereza yava mu European Union ediringa n'amawanga bilaterally tukita bilateral Uganda ne Bungereza yava mu European Union. Why? European Union buli muntu eyajjanga n'afuuka citizen wa Europe ng'alaga Bungereza olulimi lwangu bafuuka gwange Germany togenda yonaki kati muleeta Abasomali bazze ne terrorism waabwe mu East Africa muleeta abaki Abangereza kye baddukamu baba Tanzania bali strict Kenyans are strict most of the foreigners will flood here nga banoonya ki kati oyinza okutundira mu Kisenyi kyamani mu Kisenyi mu Somali kyamani mu Kisenyi mu Somali mu Uganda mulimu gwe bafaako ensi tetugibala tewali yagirwanirira ati independence Mwami Museveni waali nkubuulidde Uganda tewali yagirwanirira Mwami Museveni yaliyo Mosiko Sale Besigye bwe bagirwanirira andika nkubuulire bwe tubasoma public relations batubuuza ekibuuzo what determines public perceptions ti mirundi lwakitaba ndogooleza mu ddogo ntya kuba ndimanyi nti bonna bba bayinza okukuloga waliwo omusajja Munyankole yaŋŋambye babayita batya balumaga baki
yangaye nti Mwankole mulimu abasajja abaloko yangaye nti ayiwa mu bugamba abo abatayambala ngatto nanga nti bali abasajja bali Mwankole beddira kika kya nsanafu nanga nti omusajja simanyi mulumaka oba mulumaka oba muki beddira nsanafu nti beddira nsanafu bw'omusanga n'ettooke y'ekikolokolo alyetika atayinza n'okuyisanganya naawe n'olisange ye n'alisange olubuto alubba omuwemba gukola ki akati kyenkubulira abo bamanyi otya Tamale emirundi bannaye nkola research tekakatudde Britain when London sneezes Washington catches fever Bungereza batambulira awo n'Amerika balongo kyagamba ono n'oli kyakola kati singa China yegambye ti sipiika wa Uganda nani temulinnya China who do care tewali yalifuddeyo can you go to China to eat snakes? Can the Chinese government allow you to campaign in China against the government? But in Britain bonna gye bava Britain bwe kusalako all European Union ziba zikusazeeko ekitegeeza kati speaker waffe agenda kukosebwa nnyo yeyekka agenda okukosebwa oba ne gavumenti yaffe anti bali abasajja babalanga nze bakufaanana bali abasajja bagezi nti abasiyazi baga nti aniya ate mwanange nawandiika akatabo speaker n'atakategeera I defended the speaker tewaka mutwalira I said nti obusiyazi gundi yennyini ono ow'ennamirembe ow'ennakasero ne muba gye be babireeta mu katabo ko yes I wrote a book about Busiers nembaga speaker should not be blamed for Busiers why how does NRM work NRM yesinza majority wa mu parliament speaker tadictatinga to gundi kye bagenda kuteesaako no this is why they tell you this okumanya Museveni yakola system temugitegeera government ya Museveni yamuyeekera tewali amuwamba anti kyeyakola okimanyi ne bannayuganda bamulonda kubuulidde Museveni tosobola muwamba muyeekera government ya Museveni oba kuga nti giwandiikeko mu political science negiwandiikako thesis tetegeerekeka lwaki anti kyenkubulira kiri kimu Museveni agatta ebigambo n'otabitegeera ti Mao alowooza gw'oyita coalition Museveni yayita abaddipi bonna ne bayingira NRM mu 86 but there is a difference between broad based and a coalition simanyi Museveni yajja kigambo broad based sikirabangako mu political science broad based kitegeeza byonna biriyo bimanyi nkuleetanga muntu political theories tuzisoma nali sirabangako broad based akuleetanga muntu a coalition you sit with a party and you agree on a minimum program nemugabana ebifo gundi kwata wano defense coalition when one of your ministers is found wanting mumuleeta Museveni takikola ne Mao tamanyi kyalimu yakuleeta omu boyonoona akuleeta omu ogenda wekka yes ekitegeeza speaker agenze yekka anti kyenkubuulira system ya Museveni mu nsi tebagimanyi nange sigirabangako mu politics nti a broad based government and a coalition they appear to be the same kuba Museveni agamba a substance and color Museveni abyawula gwe tobyawula nete muntu nga Mao tasobola kugamba Museveni nti wanzibye why abemmengo tebasobola kugamba Museveni tiwatuwa byoya byanswa why tuyina amateeka agafuga ebyobufuzi any political agreement is guided by rules one if the situation under which a political deal is negotiated remains in force esigala ekola when 40% of the deal of a political deal is implemented is null and void is a done deal Museveni kyabawa emmengo bakifunyemu babye si federo
ki tebayomba yabamalayo bakyagibanja anti bwe yali akyali mu nsiko nga bwe bamuwa muwogo bwe bamuwa ki kati muwogo maji agula kawunga tekyabeetaaga. tuli ku radio 4 ensosozi ne radio 7 ndine mwami Tamale Mirundi era gwe tunoolire Balamu singa ajawula ediyeena aba afudde. How many headlines has Balamu made? mpitirivu sizimanyi na muwendo tewali bali ba media controllers tebamwagala. Lwaki? Gwerabe Balamu bamutomeza butomeza nti akoze eki nti abantu basaba tebaliyo. Bamwagala nkubuli mawulire gamuwandiseeko emirundi emeka mingi nejjo bamuwandiseeko we should not argue in what image sibabe yava wa muhozi. The owners of the media siba muhozi. Nzolaba mpandikako but I force my way. Kakati ekyo kitegedde lwaki tebakuwandiikako nti Britain yo eyagala okufuna kerina nti yo negotiating a deal nga Britain nti Kagame abamanyi bulungi yasooka na investinga wa mu Premier League n'abaga nti no bayimigurants bonna abava ebweru basookeko ekigali nga mukyawa processinga bajje bagira bali obulamu. Why? Bungereza ine ebintu ebi bisatu singa ogwanga yasoma wemisamu wa sports Bungereza ina monarchy abantu abayingira ebungereza nga ba tourists because of the monarchy bayitirivu. Nze musajja ekya Queen kyekifaananyi kirina Queen ngaali ku banquet twagenda ne president wa Commonwealth Segunda waliko ne Queen ne papa nani naye nze nagaana okuba ekifaananyi ku Buckingham Palace. Lwaki? Kibayita change of guards. Lwaki? Kubeerako abasirikale oba bakazi oba baki ku ndogoyi mulyango oguyingira mu Buckingham Palace ng'atunula bw'ati tatemya be bakutiisa anti nkubuulira buli omu agenda neyekubyako ekifaananyi ku ndogoyi n'omusirikale siina maalo bali baba bamaalo. Nkugambye ti monarchy ya Bungereza yebaleezera ki sente kyaki obuyingira ndi abasiyazi bagikubye ne bagiteeka kuki ku ttaka ekira Bungereza kyesigazizza is a pound. Pound ya Bungereza tekyuka yagigana mu European Union ekyali y'amaanyi ekyokusatu Premier League era singa tewaaliwo Premier League singa COVID yakyatutta ebisaawe byakala nga tebakyakola nsimbi. Premier League ena the monarchy ena is pound bintu bisatu byetambuza byekyayinawo singa ekimu ku byo kiseeseetuka ebegudde. N'ekyokusatu Temungereza yakola amateeka sesimi ya oil amafuta ga Bungereza gali mu nosisi era nabagamba wano nti Abangereza bagula Buganda ensi Uganda bagula ngule okujijja ku Germany. kigendererwa ki ekyaliwo awo naye omanyi badira ekizinga kyabwe Heligoland kiri mu nosisi kirimu amafuta mingi apututudde ne bakiwa Germany neta Uganda. Ekikutegeeza nti Uganda was very important too. eri Bungereza ekikutegeeza nti abasajja abo baali babala Abangereza. Ekisabo ekyennakivubo hamu kye yakoze bakiyita nakivubo Second World War Memorial Award. Gavumenti ya Uganda yawula Bungereza paundi emitwalo 4 kati kitegeere embaga y'Obote yamalawo paundi emitwalo 6 embaze ne ziggalawo. ddamu katono tamala akantu ako. Nkubuulidde gavumenti ya Uganda whole government of Uganda lent Britain money during the war 400,000 pounds. Each pound was equivalent to 20 Ugandan shillings. Twagiwola sente meka. Embaga y'Obote yamalawo paundi emitwalo 6
embassy nezigala win protest obote nabaganje ndi freedom fighter ndiki most of what was given to me byabadde free netebereza abangereza twabawola sente government ya Uganda a colonial government yawola bongereza sente pound emitwalo 4 times 20 zibameka milioni nga mmeka 8 ki tuli Radio 4 ensosozi ne mwami Tamale Mirundi alina calculator kwatu wandiko kubise kakati tulaba government ya Bungereza negulamu emmeri bagiyita Uganda a warship bagikubira mu Argentina ngegeze kola yoki kulwana emmeri called Uganda warship called Uganda bagula sente it was damaged during the Falkland War Abangereza ne bewola emmengo pound emitwalo 10 mengo yabawola pound emitwalo 10 tukyali mbiseera byobote wano lutalo Bungereza is looking for money it is even rumored lwakuba abantu bakola research the queen was taken to Gulu queen was hidden in Gulu bamukweka wano Gulu omanyi Uganda bwete mwenjimanyi omanye ekiyindi waliyoki there is a Polish cemetery batata ba John Paul the second pub bali kiyindi wano mu Uganda gye babaziika nti gwali mupiira atubulira bali fe batwa mupiira kati baagala mbu ekisaawe bakijjawo antiquity ekyakwebwa tekijjibwawo ekyakwebwa kiba kikyo lubeerera antiquity tindakivuba baagala babbe batundewo bakole ekikyagaana kyeki kiremesa okukitunda anti nakivubo wadi wo 2 memorial kijjukizo kya Sematalo memorial ekyayina okitunda Abangereza no kankubulire nze mbadde mu Kampala muno mu 79 naye esimu ya Queen eyo giraba esawa ya Queen baleetanga ko omuzungu omukazi agikanika era ng'ekiranga ekiriko kya Shero esobola okusigala ng'ebala y'Abangereza ate wano mu Uganda mulimu ayina amagezi nodire esaawa ku Jinja Road nodire esaawa eyewandege nodire esaawa ya Queen mu Kampala gwe bakwatanga akanika esaawa bamusibirawo nkubuulire mulimu makanika w'esaawa no minister nani anti nkubuulidde ate nze minister simunenya y'abaziina ategeera naye time why you don't operate on time in fact kankubuli research olwaleero genda ku mikolo gyonna abantu bonna asanga bambadde amasaawa mafu decoration tegabala why but in Europe you must have a watch in Europe you must move with a polochoa mu hotel why senator ni mu Uganda irimu eki nabagandi mu Uganda omuntu ave emutokola nabuuza Mirundi ne bamuza ono Mirundi yogera ku radio negwe era omuntu agenda naga ntwaliyo omuntu wabadde mu America yeyo omwanange bamulabye ko manya amasaza agaliyo fake kakati research akolebwa ku mbaga abesaawa ziba tezibala Ghana America egenda Ghana and all the European countries. Speaker na agenzo kutekebwa kenvumbo nga Bob Wine kabajje bamujjeko envumbo. Andika nkubuulire. Tekiri mwakazanyaawo. No, ze kumuteeka ku nvumbo. Government ya Uganda temanyi ku defending abantu baayo. Nabagamba High Commissioner wa Uganda Bungereza yani. Museveni yaddira ebintu n'abifuula ebyamagye. Wano mu Uganda. Yes. You see, after 40 years zetulimu twali badde tuzimbye capacity tutia nasoma international relations nasoma diplomacy wa civil diplomat minga wajisoma addira omusajja ala DC w'embaale n'amutwala China wa Gidoso China obugivuma why China is your strongest partner omusajja yaligenze China nga yasomera nayo nga manye ebintu ebitambula yes ebyeri n'otwalayo kiyonga atayagalayo
buli kalulu akomawo kubanga mu diplomacy tuyina career diplomacy and what and political career diplomacy bwogenda okweyanjula wa president akubuuza n'omugamba foreign minister asoma this man served in South Africa served in Egypt served naga ntebanjooga naye gwe noleeta mbu yali aladisi n'ekigamba aladisi tebakimanyi nolonda omukafiiri e Saudi Arabia kabaka anamulabadde mu muzikiti kabaka wa Saudi Arabia alabika ani ko balonde Saudi Arabia andi kubolidde ne balonde Saudi Arabia tagenda nga sente zamukola ezigendayo gugwa passport talina wali wano mitwalo ya $. We don't understand the diplomatic wound. Mami Tamale lwaki ogamba nti government te defending abantu bayo andi nkubuulira high commissioner wa Uganda Bungereza yali badde a senior diplomat yani gwomumanyi nange simumanyi. I don't know the high commission. Toyinza butamumanya ate mumanyi yavaawa wano and is he a celebrated diplomat bagenda omusindikayo ng'obukugu abulina kubanga abangereza bagenda okutuuka ku conclusion eyo nga bamaze okulayizinga naani ne high commissioner wammwe yasomera Bungereza Harvard yasomera wa Oxford bino byamaje baleeta mulete nalabye omusajja mukamba sekerere ate nze bwe nkuga nti nakulabye mu meeting ne Museveni akatambya abakafuna but that man is a very arrogant man aliwa nalabye omusajja ng'asiibula abantu bagenda bweru is me who tamed Muhoozi because there was a conflict between the national office and Muhoozi has started smelling power and they could easily topple the government using Kagame and he said yes it's me who brought Okirong from Mogadishu. Is me who retired. Who are you? Ali mukuwa speech. Bajirikinze. Very flamboyant man. You man. If you address a meeting of a group of people who are going to London, you will see ajja kugira ali okadukane mu mpale. Tasobola. Tebayina amagezi lwansonga. You a senior man. Why do you address people nga tobaziza? Why? Yabasanze busanza unaba addressing. Olire anti bayina magezi. Alugantire. Uyo nze namujjeo. Echeru nze namujjeo. Nze nalusakirombo. I'm going to a dictator, he must protect a dictator. Is Museveni happy when he say you refer to him as a dictator? What if he has received ngate yakuteeka wo? Here it's from me. It cannot even kakati jogoli obusiru bwo you want Muhoozi commands only soldiers not arms but Muhoozi is different. Museveni agamba ate to tame his son. Are you stupid? Mu byofuzi batugamba kono byakola dio tabimanyi nti nze mirundi omuntu nangamba nti Muhoozi muteming nga Museveni yandagira nyezo chekereza lwaki akuti yes I'm ready to die even to kill his wife. Buli musiru akatambi kafulumye young man alokanti fero akatambi ko kafulumye ogenda kalaba ku social media oli okodduke namu ate nza agenda kunkola yabadde ruddawa nga address nga bagenda London ku kisaawe Entebbe. I'm in charge. Totally charge. You cannot Museveni akugamba nti omuntu ayagala ennyo omwana okusinga nnyina aba musisi ndikani go ndi Museveni tell you to tame Muhoozi because he can organize a coup with Kagame. Nechi kyabadde kyogera n'olutwe lwakyo n'ekitwe kati nze bakandiisidde okalina wano oho nekakuba taddukana nekali wa Museveni katuuse dda wakatuusizaayo ntigiri ekimongwa kyayogera nakyo ekimongwa I can even kill his wife. You ekimongwa why don't you search people nzole kambabuulize wera ndabyeko nti bankwatidde mu bwenzi bankubye akafaananyi tunamanyira wa oyinza okuba obukweka loogi bw'oba ogirimu soko abaana bagiwummulamu dda obutuli loogi soko ogale gundi entimbe zonna wolaba layiti kitegeeza oli akulaba abaana ba loogi bonna
logi zonna baziwumula mudde obuki bagenderera ki anti kukwata bifaananyi bakubula akamiringi mulogi ogendayo ngendayo kolayo ki ate kati bye wabimanyi otya and yes I have to be informed omukazi fe abakazi abedda bali tebalya nkoko ne balundo nga batesinga nalabanga maama wange tata wange yali ayagala nnyo amagi era namulabanga nga agaasa nagateeka mu luwombo nateekamu akaziŋŋoonyi naye nga agakuba azimbiza amatama lwaki maama wange nga talya magi naye nga bbaawo agaagala nnyo oba agataddemu greens oba ki tekitegeeza nti omunnyo ogenda gutesingako but out of experience kakati bano kyembagamba this is why nti mwe bagenda bali omwomu naye nga mubagye nababuulya mu katabo ako bwe ndiba nkasomye nakugamba sipiika wa Uganda tanenyezebwa ku bisiyaga ani anenyezebwa why how do you formulate ekiteeso kivaawa baddira lino essajja erigenda emakka yokka eritagenda London ne baliwa sente libasaalirwa ye talirinya London nebaga nti wepangire ku basiyazi bawandikira akatabo ku basiyazi teri gavumenti mu nsi esobola basiyazi and for you Kenya teririna olaba ne Kagame omukambwe talirina kubanga Kagame mugezi nti salimu Arsenal mwaina sente Rwanda ina sente bekamuze mutayina naye yategera how do you influence the public opinion in Britain invest either to strengthen their pound in the Premier League kyogamba nafu wantu ali balese nebegazanya abalasha obalaba ayizamwe mu banzi be waliwo ayinza okukwata senda zeka mu Premier League oba ekisawo mukirwanyisa ekyono Abaganda oyo Hamu yali akoze golf club manya golf gundi court ne tennis ettaka libalitunda ne balibba balikuza omuyende ekitegeeza ku kisaawo ekyo ne Namibia bamuwadde nawano mu Buganda mwali badde babu byageme alimuwe wali gwe kabaka wali omu lwaki talimuwa gwe kabaka wali omuwadde ki olwa nayogera agabbiga bengo kakati mmwe dasi Museveni naye polobulemu gyayina nti perception y'abantu naye ne Museveni bwali nti Museveni yalonze abaana abo I talked to Buchana, she refused tajja kukiteeka engabo I talked to Gundi mulekwa yangambye siri musiro mu Lubaga mulimu vacancy ya RDC lwaki teyagimpadde nampaaki but the main issue is nti Museveni tamanyi sente nze yampa 1.7 nga nkimayo ki 1.7 kawumbi 1.7 million esuti nyambala ya meka simanyi bagikolera sente meka simanyi amafuta ga meka simanyi nga nkimayo ki enkyayisa abantu obwadivaiza bukukyayisa abantu kati Ameria tayinza kuyitamu nebwa Ameria nebwataabe Gundi mazongo tajja mukuba Sempija bajja mukuba akalulu bagaye bakomawo bajja bakuba anti gwe okkiriza nti we senior advisor twani to Museveni wabigana nakuwa ne million 2 nogaba twali oyagala ki obanonyako ki wabigana nga ayagala kunteeka mu mbeera anteekeko tage watali sente I refuse tuli ku Radio 4 ensonsozi ne mwamita amale mirundi kwa Sunny Radio 7 wali ku Royal Rema kunyenyedo kitegedde kiriwa speaker because Uganda teyina strong high commissioner to Britain to explain omuntu yeka gwe tuyina ayebale is a senior diplomat nababuuza mu Uganda mulimu ambassador bameka ambassador is a senior rank in the foreign affairs ambassador Sentongo ambassador Mukibi yaliko foreign minister ambassador Neni yafa ambassador waliwo omukazi omulala naye ambassador yafa ambassador ni omulala kitegeeza mwe naye ng'obwambassador tekina kirala kyonna seniority obumanyirivu bwolina
kubanku bulidi ndimino kubera mune kaliya yabisoma Honorable Kutesa yagamba ndi Museveni ampa abatali bayiki kati nga nsambu mukwano gwa gundi Bill Gates naye Bill Gates yawa Museveni millions of dollars ne bazibba ne balwanyisa nsambu ne batwala uyo namayanja aliye Masaka musamize na kuba nsambu bamujja wano n'ebitabo tayina katukomewo tuve ani musamize ani gwe namayanja uyo musamize uyo aliye Masaka meya wakamba we Masaka tumanyigaje nnyo muzine ensasi mwesangayo nerinya Florence namayanja era ne mukazi wange aliyina Florence namayanja mumanyi yavana kugunde bamutwala buli kibuga kibayita sita abafere bayinamu ebizimbe byabo neba kuba nsambu who is useful nange bankuba ngabalo zambo nange nze sitegeera nze Museveni azijeko baby antike empumumpu antike dolo mweru nze mirundi Museveni azijeko bwa advisor wabuka nabuka sinza gendayo nze mirundi amwe former era waliwo abasajja basibye sente emitwalo egi ne bansanga wali erubaga wembadde ntudde wama muzeeyi oli advisor oba oli foma nga basibye emitwalo eta obazeemungi ne mugandi ampita advisor agalamire mu kubemi emboko 10 netamale mirundi atugambye nti ye takyayagala kubeera presidential advisor ogenda kukola otya yes ngenda kwesimbawo njagala ku muzeeyi musiibula ekyo advisor kiresse sikikolangako mukajoze family yange abaana ne batasoma abakazi ne babonaabona kubanga eri kimirundi ze nuclear bomb nabakola ki omuko yalinnya omukoyagava ayina ebizibu bye nakona akazunza olutwa akajjangako pologulamu zange kaliwa kazunza lutwe nze nabekutuma abaganda bagezi bakugamba nti Guluma yaguze nzi kuteruma kundi Gonori does not touch the umbilical cord. Umbilical cord is a witness. Ekitegeza waliwo yakube ekikokola. Ne kaze emisango. Kifo wa advisor. No naze emisango jambwaja. Banajanga wana mbwa apalo jensowera amazi. Budget yone. Bakoye. Ne bagisala. Bakoye. Ekoye tujogo. Omukoto tujogo tunia moto nyalamu. Hey. Tukoye. Ndi advisor wa Museveni. Advisor wa Museveni nayoyi. Mange bamukuba amagulu atuwadde ki nzirwa kuba amweddipo akwadde ekifo ekyo kinene what is there 1.7 ekyo omwana wa bangi bagikaya omwana wa muno bagitwala akyagala akitwale ki advertising walabye ko advisor akoze embaga nga yekulisa waliwo yeeteba golo n'olaba abuuse obu advisor bulinga kweteba golo tewali abuuka walabye ye akoze embaga nga advisor ati chikuononera abana baffe basomera ku mabanja advisor wa Museveni ate mwe munaffe azigaba oluvuvu ne kati abewange bamanya nakigaana abana bange tewali asaba mwetetenkanya ye Museveni bwatyo bwe yatusasula yatukanyuka ku jirikiti ko basula embwa ekyo jirikiti advisor jirikiti basula kombwa sinza gendayo toyisiza ogayo mubali mu kifo ekyo abakyagala bakitwale full figure nkubuuza waliwo advisor eyakoze pate waliwo yeeteba golo n'omulabanga abuuka ero mugiyita abamunnaku njereere buli kwe bawadde obu advisor tanyaga alimu oni golo yali oni golo gwe n'ogabira abantu ekintu nga tewali asanyuse nobaleka mu nnaku naye mulimu abasanyuka olabika gwotasanyuka tewali ekyo Museveni yakitta. That's what I'll tell you. The Museveni doesn't know the money. You cannot tell me Mirundi to get 1.7. How? But minister basingo bungi mbasasira tebalina mafuta bagalina hapana ye Museveni agamba banywaga card Museveni agamba fe tuli babazi tujja kulya kabuyi tube kibula ba government yeri mu corruption muitirivu. How can the minister still iron sheets? Iron sheets goleti kitutu Agnes na ndoto Mirundi no sanga nkukusolombo lwenkoko how nze Mirundi walonde bekonga nywedo mwengenda midde ne bagamba babati tebagabba. My fridge has all the tribes of beers. Why chiri nekola ko bwe no
ambassador wa Uganda Belgium bamukubireko kwembase ya Congo ngakola ki bekisanga ninga agenze kunywa mwenge taina zikula mwenge yali anywa bwerere nabadde nsoma story ya ambassador we Kenya. Kenya ne Ethiopia zina embassies luddawa munsi zonna ne Nigeria. Akayo Uganda bogene New York ke kasaka America yagula ebizimbe bikayitute kubagala kamenyawo kaswala ate mukahanisi yateekawo company ebipangisa mukahanisi era mwembewuunya you see for me nali nemuhozi yankola bubi nali manyi jakolera mukozi n'omutima gumu naye tannaba kuvaawo akyaliwo ebintu yemwe bimukola bakwata abantu abali primitive ne bateeka mu gavumenti limiti eriyo waliwo omukazi bamukyala mpiima NMP. He was approached by a group of people. Nebamugamba, you are talking about floods in Uganda, fresh water. Gende wa president. Tukole company one. Nga amazi gonna flooding nga tukayolawo. Etunengabe ne bagatwalawo. Yebweru. Buli wali amataba. Ate mu mukimanyi bwogenda e Misiri. Tosobola kubeera mu bbafu n'oginabiramu. Lwaki? Anti buli lwobeeramu nga gakola ki nga gongera kukola ki kubuguma weesimula na tawulo. It is only Libya. Gaddafi gye yagenda n'akwata biliyoni 3 n'ajja amazzi mu Oasis by South Korean company. Omukazi yabagamba bwe tujjangamu naye amataba gassa abantu. This is fresh water. Amazzi ge banywa yonna Europe luddawa gava mu toyi gabeera gakoze bwe kati naye wano n'obwe mupe bamukuba ne mukakanisi yamulemesa kati gwe tebakube gyolako kwesembawo empitirivu abantu zebaagala okuteeka wano naye abawola ssente bali mu gavumenti. This country would not be as it is, but the selfish, the primitive. I'm telling you, constituency omusajja abagambye n'olwaleero nga ntudde mu meeting omuli omukyozi alowooza nti walibeerawo olunaku lwe ndyogera naye kubanga documents zino ate nja zisigaza. Omusajja amugambye nti naye omusajja ono omulaba yataddeko akatambi ku mmande ku makya kali mu bukadde buna obw'abantu obuyina. Ye yennyini n'ayogera n'agamba nti omusajja oyo lwe yayogera nti ayagala kwesimba ku bwemupi yafuna endorsement y'abantu miliyoni 15. Gemaanyi galina bagamba bw'anaagenda mu palamenti kubanga kakati omulenzi ono ejjoogo lye aliwo omulenzi eriiki mirundi ize nuclear nedda kati gwempa omulimu ewenkuba owetengosizo kubanga siigagawaleko omusajja omunadira famire yange n'agijoga n'aginiyamu n'aginyalamu ne Museveni nakkiriza mukoddomi wanniemu famire yaffe agibonyebonye. That's why I'm bitter. Nyinza okuba ennyondo omutwe, nyinza okwesiba bbomu. Tokikola. Yes, nengenda naawe ojja kutta abantu bangi ate. Yes. Kubanga kyembuuza kiri ki abatalina musango. I have decided to leave government. Emyaka 10 egiyise bangoberera ne bata business zange zonna. Erich Miron, why is it not that Erich you is a nuclear bomb? Why does it become ninakubeera nga ndi mu nyuma webafuuwa n'enfuluma ninakubeera kidoli nga wali wakirimu nakubeera nga wali wancontrollinga no nabakyawa mwampisa bubi you humiliated me mange ne bamukuba amagulu ne munkanyuka kujirikite ku basulembo ate kati ogenda kwesimbawo oweereze mu gavumenti eno era yagambye okumanya omujozi oyo muyitire yagambye mbw alina okutwala fulaga ya NRM wuwulire embwa igwe wulire embwa ojja gitwala ate onaatwala NUP buli lwolabanga omuntu nga mulinnya ennyonyi entebe ng'akutte overcoat kabuuti abalaga mu Europe muli bwinta. What determines is the voters. In my constituency abalonzi kyebaagala kyenja okugobera bano mbaweereza banyeddeko buninagisi myaka 14 n'ogoba omwana wa munno kirongo omubbi w'enkoko n'omukanyuka kujirikite ku basuulembwa mange ye tanfunyeemu ye mange tajja kunfunamu abaana bange batudde kubanga waliwo omukaali wooza okuniyamu ng'oniyamu
mwana wa mirundi bamuniyobo. You make me nabaganti, you people, when you find a baby with a razor blade, she must go to his home as a district. Nango nkuleka nkusudde eddalu. Polokola muzange kazijjeko n'olutu lwako. Nze nakuleetera mulani omuguza abantu. Ejjokere bali mu mutwe. Hairuzi maitemba nyiza okwambala wadalabeko ku mikolo gya gavumenti. Nyiza okwambala bomu n'engenda n'omuntu. Tochikola. Kubanga banyigiriza nnyo. Obusomo tebukutuusaawo. Kagambye. Yagambye. You must go with it. Anenale. Nobody mu politics is swimming. You cannot swim toward the storm. Neba liba kama abo kyebasalawo kyujja. Bani bakama bange. Bampadde ki mu myaka 10 Museveni ampadde yadde ekikumi. Zempulire ze bagaba. Abayimbi n'abawa abaki. Namukola ki? What did I do to him? Simanyi. Kubanga omukazi n'okunyamu document zonna zijja kusigalawo ne bw'alikola ki? Sibimutumanga. Kakati gwe kankubuulire. Wagambye tusomera akatabo ako. Kano ke katabo. Ndi Museveni. Nabawandikira akatabo tenkugamba. Ndi Museveni's innovations. Nabaga nti revolutionary. Tuyina ebigambo bisatu abantu bye batategeera. We have what we call a statesman. A statesman looks for harmony. Abatagenda kuwangala bbanga ddene. Tono nnyo. Tono. Ngavaawo. Musale emisolo ngalule mukole ki? Tuyina kwe tuyita politician. A politician is preoccupied by winning an election. Tuyina bwe tuyita eaching opponents. Tiakalule kaggo kabala lwakutandikako mu Uganda temuli. Tuyina dormant opposition leaders. Tubalina ate baliwa balina sente. Kyagulanyi akola ki? Kyagulanyi yali ayogedde kubasokola abantu. Basokola abantu. Kyagulanyi yali ayogedde kubasokola abantu. Batti abantu mu malwaliro. Yayiwa abantu ku luguudo ne babakwata ne babattirayo. One of the ways of getting those they want to kill by Kyagulanyi. Kaka nitubeera ne gwetya revolutionary. Museveni yabaga nti revolutionary. And I want to tell you, a revolutionary like Museveni is like Mugabe, is like Mobutu, is like Kundi. Mugabe, Gaddafi, ne Museveni, ne Zenawi, na Afeki, no nani, Siad Barre. Kasita mufuna revolutionary. Nafuga emyaka 40 Museveni. Ensi bwagivaako nga tegitegekedde ebonaabona emyaka 40 ana nga gye yafuga. This is why nejja wano ne mbagamba yona ategese yani ebifo byonna yabitta. When the president is incapacitated, the vice president takes power for 90 days. Ono akwata pawono tebamulyawo. Nankabirwa Nabbanja ayinza okukwata ku pawa. Bakawunyansi ko bamumanyi. Nti kye nabagamba kyekyo. Siwadde ono omwami yabadde vanka ennyonganya kubaania ajereka mukoza akola kyenka bwazza omuteeminga. Namutunulidde n'endaba embwa. Aliwa. At least mu Uganda twalibadde n'ebintu ebi. But we have achieved one. Nti at least we have a crown prince. Kaffe kyefe Abaganda tumusalira mu sefuliya. Vice president asobola kufuga gwanga adduka buddusi. Ndi Museveni is incapacitated yogiyita Tanzania. Oyo omukozi nga yadduse agenda ne mu nsonga. Omanyi omukazi buli lwati agenda mu nsonga. Nabbanja n'omugati yangu aligita lunaku lwakulimba. Kaakati Secretary General Tadonga aba yadduse dda. Ekitegeze alikwata n'atufuka ennaku 9. Museveni's successors are dead except the military. At least mukoza agenzeko mu bantu ne bamulaga. Ne bamuzaayo buki buzza naye ng'akoze eki bamulabye. Omwana wo bw'afunyisa omuwala olubuto otegeera nti akola tomutwala bwakojja Kimbo. Mwenye kojja Kimbo yafunye sente mpitirivu yakolera abazungu eddagala. Muzungu yajjana nga kumbowa ne mumutwalira kozi mutwalira sente naye Kimbo atemutuwa banange nkoledde abantu bangi sente naye tebakujjukira tebadda okutandikira ddala kwani babaga nti mirundi yakuleetedde obuzibu naye nze nange nkulinda nga bakubye wakomyawo. Kakati nkugamba nti muhooza at least ye atesinze kuki
waters onani ku bantu anyonyala taina waita kinikini tewali wano muntu mbabazi. There are only 2 people 3 people abalaze ekyenjawulo. Aliwa n'aliwa Bobi Wine has never been part of government. Bano bonna babadde mu government babitandisa liba mbabazi baani. Tuyire kituyita surgical operation. Surgical operation twakijja mu Lusawo. Tiyingira government ugizimbemu esabutafuge ugikoleremu. Mbabazi bwe yakola omaloji menye bitandi bwe yakola Kivula Museveni abakubye no onani ku bantu abanyamunyeta family yange gwenkero okukolimira ninkola ninkumeddagala ninkero atubonyabunyeza n'abaana ne batasoma basente zange azitwala n'azijjawo tewali amunyegako alla ali mulamula amulamuzanga bukambwe n'omwoyo gwako yiranga acid w'omuggulu omukambwe. Ekikolimo ekyo nga kinene. Yes kubanja anjoze nnyo nkendezaako atujoze n'atunia ku mitwe kakati nkugamba nti oyo yekka Bobi Wine Besigye naye bamugoba yali katebe. He never tried to infiltrate government to create a subterfuge. Bali aba babiri Nemuhozi tagezangako to betray his father as opposed to this man I saw. I got kiraka and let me tell you your arrogant man. Your speech was recorded. You will see it on the social media. Tuli Radio 4 ensusuzi akadde katambula ne Radio 7 emasinde wali nayenga tuli netambale mirundi agera maaso lotubulira atunyonyola yebyalaba. Constitution yali badde ekyusa netuwa mu 7 terms ezi because the law is not regressive. Atwagambye government yakoma 96 kubuulire bwe tuteekawo term limits ayina emyaka 12 fe mu Buganda omusajja tumuteera ennyama nnyingi kuki n'agabirako abaana tekitegeeza nti yonna agenda girya. Museveni muwemya at least tufune woki kye tubulamu. Tuwuzike ensonga ya speaker eno biggwa bitya envumbe yamuteekeddwako. Ate speaker ayina gundi kimulekawa. Serious diplomatic department. By the time it came out, who is your high commission to Britain? Taliyo. Museveni bamunyigiriza gende Bungereza gende egindi gwe kati Spain genda Kivula bagabe ebifo advisor. He have been your chief advisor as press secretary. I'm the longest press secretary and spokesperson zena kitekawo ng'atenzire mabega ndi musezi ntangende muzeyi nta ngende nyimirirewo ngenda genda wanamyalo tugendeyo muzeyi musibule mirembe omugambe ngenze bless me kubanga Museveni amagezi ge mumanyimu ayinza kandi ntudde lutalo mu parliament anfunyanga eggongolo. Museveni kata kukiriza bobanga oganye kadi ya NRM ogenda kugira ku kadi. Nkugambye sinayogerako nti nganye kadi ya NRM kakati nkugamba kugambye tewali a swimming towards the storm. Politics like a swimming jengena mu constituency okwesiima nkugambye tibolaba ayambadde akutte gundi mu ngalo kabuuti abalaga Europe ewali winter agende Nairobi tabana kabuuti I will decide okusinzira ku bantu bekibaagala kubanga ngeze ni politics bakoledde emyaka gyonna bangobyenga mu bbi wange n'abaana bange babonebone kubanga kaera kumanyana nkolera mu 7 mange bamukubya amagulu kubanga kaera kumanyana nkolera kubanga bali omuka ayina ebizibu bye nakaruka kizunza lutwe sijja kwogerera ku nsimu kamasimu sali basemwe nemba tulukirako kakade nkugamba government ya Museveni yatandika 86 ne koma 9 oyongezaayo wasose tugamba 9 emunyenye nemubulako kakati ayina kuddayo era nabwandisa akatabo nanonye munyenye weyabulira bannamyalo what they should do to bring Museveni back. Ajja kuwangula Museveni enkima bwolaba ebuuse ku ttabi eddala tegwa ate tebakugamba ko nti akalutu kateekawo owangule atayina nga tanaba bigere omulambo bagunaza wali empaka z'emirambo eno likyo ate Museveni agenda kuvaako. But at least we need 2 things. We've got Muhoozi who has tested the waters. 2, we want to reinstate term limits.
tumanye nti Museveni alina emyaka 12 nkulabe ennaku zino otembeeta muhoozi nali ndowooza naayitamu naye ne bamuzaayo nti nze abaana abange ne batasoma eyakolera Museveni ne mange ne babukuba tusomere ekiri mu katabo mukona kano kakizonza lutwe mbubaagala mbawereko temulizikwatako recording Museveni the revolutionary what you in the future and your children njokole jogezo ne meeting y'olwalero bamugambe mirundi tolyogerako naye kiki ekyabuze munyenye yabula nkugamba nti newanika ku Museveni is innovation mbanyukira Museveni wa 86 abamu bagamba mbu wa 86 bwasengana Museveni ono tebategeeraga omwalwana ne munne mbagamba a revolutionary changes or transforms society from one point to the other. A revolutionary is not a builder who paints the existing structure. A revolutionary is a destroyer. Jesus was a destroyer. He destroyed the old order and reinstated the new order. And I can't a revolutionary, Museveni, yes, Jesus destroyed the old order and replaced it with a new and modern order. But then you get an Muslim in the Mugam, the Kale abakulembeze bo tebawuliriza ne Katonda awuliriza ne mugamba kyotomanyi jana kitegeeza ekibikkeko ekibikkeko Katonda yali akoze jana nga nnungi nnyo Jibuliri n'amugaa nti eno jana gy'okoze tolina kwogenda kukwata mubaziza misango is very attractive buli omu ajagala kukola ki okugenda nagibikkako God listened to Jibuliru n'akola omuliro nga mukambwe ennyo Jibuliru n'amugaa nti guno omuliro tolina kwogenda kukwata eryo ekkomera lyozimbye ekambwe ennyo ani anaagendayo tolina kwogenda kukwata nayo n'abikkako God listened. But our leaders don't listen. God makes mistakes. Tunaku Katonda lwe yagaana okutta Kaini nga Saaberi. N'amugamba nti where is your brother? Am I my brother's keeper? Singa yamuttirawo abatemu tebaali baddewo. Abatemu bano ba descendants ba Kaini. Bava mu lubwo olwo. Jesus n'akola ensobi ey'okubiri. Maya God made another mistake. Eriwa. Abasiyazi teyalirese Nuwa mu basiyazi mwe mwalivudde omuntu n'ababuulira tibanaye tusiyaga nete tugenda kuzaala ate bwe tukadde watuwaluka yaleeta Nuwa atali musiyazi ensi n'agizikiriza tomanye nti mukalooni yamufuula ensawo y'omunyo ng'atula emabega azikiriza ekibuga mukalooni yali musiyazi naye nga Alooni mutuukirivu singa yajja mu basiyazi abo ensi era yakasidda mukuzikiriza nsi unemulabanga akabonero kamusoke munategeeranga kumulwo Jesus God after learning from the mistake of the flood nti yalidde Nuwa n'amujja mu basiyazi yaddira Sawulo n'amujja mu bafalisaayo n'amufuula Pawulo kati watandise n'okubuulira ku njiri anti nze kwe nti nsoma omukuyonyomu siiba wange nga ntudde osoma bitabo nazitwala nina okukkiriza nimwe nagezi tekisoboka omusano of Yohana mirundi kakati nkugamba nti Museveni destroyed the old order bino byonna byolaba basooka kubayita ba special district administrators is a change of names RCC DC wedda yono naye ebisaanyizo byono tabirina oba bakuba DC aye nswera amazi nakisomye mulumba ne mukuba enyondo mi tindi ala DC mi ne radio ekisomye ngenda n'ennyondo anti kiriyo kiganye presidential advisor nkugambye tekiriyo kati kifo ki kyoyagala mu government nkugenda kyo kyayagala akugenda njagala genda kwesimbawo ensi ensasule kuba Museveni tansasudde abaana bange tebasomye ku mulembe gwa Museveni abaana bange ne batasoma famire yaffe ebwenye olw'omuka ayagala otuniyamu naye ateekawo bonna basome nga nange omwana wa mirundi agenda mu bonna basome mi wabanaku omusajja omugezi omuyitirivu
nabagamba mukazi wange nze okuza ekiro nga nkaaba Amelia eyantwalayo Amelia yankola bubi natta future yange yonna nantwala ew'omukaji okaaba abantu ani naye ssebo buli mbwe balonora ku lwayo naye oliva faatuniyeddemu mukatuniyeddemu naye tuli ku radio 4 ensunsuzi ne radio 7 emasindi maliriza akatabo tugende masimu. 7 came out Bolodire nga kyali revolutionary and explained the real cause of the AIDS scourge. Many African countries wrongly believed that admitting the prevalence of the virus would chase away tourists. However, Museveni successfully fought the witchcraft theory that had been enhanced. Umukulembeze revolution makes his people heresy. COVID bamuzanya. Bazanya Museveni mu COVID. Bali batwala ebweru. Kana buleji. Kayina obugulu bukalinga egundi. Kaleke tokavuma. Kaleke. Ensekeza amalwa. Nga kuongezayo bukongezayo. Kozi bali babafunane he. Ndabagamba nti nze nga nayagadde kutabula ggwanga lino. Nyinza okuga nti simakabuli eyo. Muli munsawo za sementi bbiri. Ennyama yalagawa. Mbabuulira nga nayagadde kukola crisis wano. COVID bamutyamu abantu bayitirivu nnyo. Nkugamba. Akatabo kamalirize tugende masimu. Museveni embarked on the expansion of health facilities. New hospitals have since been constructed. However, our opponents shamelessly say that the health sector is in a solid state, overlooking one important verdict from the peasants. People say in the villages, eddagala balibba mu malwaliro, meaning that drugs are stolen from hospitals because they are there as supplied by government. They also add, eddagala lijja balibbamu, meaning the date comes is when it's stolen. What this means is that the drugs come but are stolen from hospitals. Who sends it? Museveni. Who steals it? The opposition. Obaba bebe katika nkubuli. Ono Museveni omukambi ono revolutionary. Bali koze dwaliro okumukaga ne balibba. Ono Museveni goyogerako. Yewakira na mukaga. Ono mulala. Chenda mukaga. Munyenye yamubulako. Kati aliwo mulala. Munyenye bwe yabula. Abali bagenda okulaba Yesu. Baddayo. Munyenye bwe yabulidde. Ne baginoonya. Bwe bagiraba ne batuuke wa Yesu. We must go back to the same mujini. Tuli radio 4 ne radio 7. Museveni ono akola bino byonna nga talina na sente talina money power. Gwe babaka eddwaliro buli omu ne yeemakaza omukazi ye yalitwala. Let me tell you, naye abasajja abo balowooza ffenna tuli basiru. Wandika noti 752 oyo omukazi Banet is an international business woman. Afaanana Gaddafi twalyako n'emmere ewuwe. Ne banga nti ennyama kaali kafi katono bwe kati. Ne banga nti eyo ennyama eri expensive. Ente gye bagenda okutta bagiwa wine ew'omukazi oyo. Nga waliyo ekinnyo bwe kiti kikadde ky'Abayitale. Nze sibimanyi ebyo bye. Ti emmere gye mulidde y'amaanyi nnyo. Omukazi yabuulira Museveni ti amalwaliro g'omu Afirika tegawenya ndwadde. Abafuluma n'abayingira bayita mu lujja olwo. Kakati mutubuulire gondi Kiwanuka tubuulire. Nedda Kiwanuka atubuulire Attorney General, Solicitor General ne Kafuuzi. Where is the agreement between you and Bennett to construct that hospital? How much money have you so far paid her? In which account? Rierubowa. Bajja kujola Kiwanuka. Bajja bayo. President Museveni is surrounded. Nti ye Museveni alowooza atya, but mu political science batugamba ti the paranoid is protective power. Omuntu ow'ebbuba yakuuma mukazi we. Kakati ye Museveni alowooza bw'ota mirundi n'agenda bw'ayingira opposition ky'ovala ajja kwasa ebyama bingi. Akwata Ofuna Opondo n'akwata minister wa information n'akwata Kalolo Okoroto n'akwata Tamale mirundi ne mulwanagana teri mulimo. Katuulire ku ono bwagamba bala sisi bagobe wangi ssebo
webale kuwuliriza naawe ssebo. Bagamba buli kitundu bakiwa sente z'amafuta kideveloping kusinza ku population. The population was inflated. Rwanda bakola etteeka abahutu ti buli kintu kyonna bakigabanya 15%. Ti abatuuze bali 15%, abakutu 85%. N'amagye ne baticha n'abaki ne community ne baziteekawo. Rwanda temanyi population yayo, Uganda temanyi population yayo. Ebyo byonna nze mbagamba. Ffe batugamba mu byobufuzi ti once government loses the public trust, ne bwerangira kuli simanyire nga kuli bagaana. Tebabakkiriza. Gavumenti nga Museveni yakajja n'agamba nti kwewandiisa misinde. Museveni yakola ekintu ekitayire tewali ejja kikola wano. Wayingira mu banka n'akakadde n'akasalako 0 meka 2 0 n'osigaza kasanvu n'ofuluma ng'oseka naye nga tewali gali ya kasanvu. Ani yamulwanyisa? Tewali alikiddamu. Teri. Tumalirize. Public trust. Kakati mu parliament mulimu ekitabo bakiyita Hansard. Hansard ye recordinga byonna omubaka byayogedde muki mu parliament. Singa bamba mugenda okulonda abantu mukebera ku Hansard. What did you say? Baba mawulire tebampandika. Parliament byonna birina mu Commonwealth. Parliament buli mbaka parliament bamwedda kyekaaga okwogera ku budget. Mbaka parliament bw'abanga ayagala okwogera ayimirira emirundi egi ne batamuwa protesting wa speaker. Mbaka omulala ayagala okwogera agende wa speaker abeera n'amannya g'ayinawo. Naye mu abaatwala aboogera oludikya is you to blame. Tuli ku Radio 4 Ensunsuzi ne Radio 7 Emasindi. Bana Masindi mwe namba tumidde nnyo. Ate ne bannakampala mwe namba tumidde nnyo. Ebitundu ebirala byonna. Oba banayaziina. Twagala tukomye wano olunaku olwaleero programu gw'ensonga. Badde okola Adam Kungu. Mawa kugamba garbage in, garbage out. Nemudira omusajja acha eyekyanga. Nabagamba nti buli mbaka parliament yeesimbyewo. Buli kitundu mulimu amasomero ga secondary school mugende muboogereremu. Olaba abadduka. Bogerere mu baana. Babikozi nangazi mayembe kamaze okwenyola. Badde ne Tamale mirundi olunaku olwaleero katuddingane naye ku lwokubiri olujja sabbiiti ejja nze Kagogwe Fulgencio Peterson. Tubonye nga family mange talina kyamuyambe gwe bakuba amagolokolo lwe lwamuko. Kakati nange sijja genda mu opposition. Let him appeal to the people. Abantu be bajja okuŋŋamba nti owaayi awasawa n'abamusiraamu. MP Tamale tubbi. Tamale mirundi MP tubbi 26. Katonda abakuumi musule bulungi. Teekamu akamyufu, teekamu emmwanyi za wano zitunoga ziba myufu.